Muganda wange ne mwannyinaze Mukama tumwebaza ku lw'omukisa gw'akuwadde bw'akuleseewo ng'okyassa omu ku gw'obulamu. Weebala okulaba ebigambo bino, erinnya lya Katonda waffe lyebazibwe. Neebaza nnyo Katonda kubanga tatuleka era abeera wamu naffe. Weebala okulaba ebigambo bino ate n'obigabanako n'omuntu omulala, erinnya lya Katonda waffe lyebazibwe. Mu kitabo ky'Abaluumi essula y'e12 erinnya olw'omwenda agamba nti okwagala kubeerenga kwa mazima. Baluumi 12:9 okwagala kubeerenga kwa mazima. Njogerako eri abo abali mu relationship oba abali mu nkolagana gye bazimba okusobola okufuukamu amaka oba obufumbo. Ekigambo kye bayita okwagala okw'amazima kikulu, kubanga okwagala ye yingini ekumamu ekizungirizi eky'amaka okusobola okutandika, era kuyamba n'okugakuuma ne gasobola okubeerawo nga gawangaala. Olwekyo Bayibuli bw'egamba nti okwagala kubeerenga kwa mazima, ensonga eyo nkulu. Wakati wa bombi abateekateeka okukola amaka bateeka okubeera nga baagalana mu mazima, ng'okujja kwabwe awamu tekusinzidde ku byanfuna, ng'okujja kwabwe awamu tekusinzidde ku nfaanana y'omu. Olw'okuba omuvubuka alina hayiti, alina omubiri omulungi, alina ebirala, oba omuwala alina akayinda akalungi, alina bino ebirungi, alina sikini ennungi, alina kakala akalungi n'ebirala. Abo abajja awamu bandibadde basisinkana lwa kigambo kimu, kwagalana, nga buli omu awulira ng'ayagala munne. Kubanga eba tasinziira ku ekyo okusisinkana, enkomerero ya byonna biri ebirala biggwaawo. Ensimbi ziggwaawo, omusajja gwe wafumbirwa nga mugagga n'ayavuwala. Omubiri guggwaawo, omukyala gwe wawasa ng'afaanana bw'ati n'afuuka kirala. Embeera z'ensi zikyuka, abantu nga bwe twafunagana si bwe tufaanana. N'ekyo ekinaatukuuma nga tugenda mu maaso kwe kwagala okw'amazima. Weegenderezanga nnyo ng'oli mu relationship yonna n'omuntu naye ng'alina kyakwagalako naye nga tayagala ggwe. Ekyo kimanye nti awo tewali buwangaazi. Bw'anaamala okukifuna tagenda kudda, oba bwe kiriggwaawo naye talibeerawo. Bangi bafunye disappointment mu relationships zaabwe kubanga ebintu bye baatandikirako okuzimba relationship kati tebikyaliwo. Ebintu bye baatandikirako okuzimba enkolagana byavaawo dda. Kati amaka tegayinza kweyongera mu maaso. Baakyamuka mu kiseera ekyo ne balayira ne bakuba ebirayiro, kaakati bali bonna n'ebyo baasinziirako tewakyalina kimu. Abamu bagattibwa kugenda bweru, abamu bagattibwa kufuna bufunyi mpapula. Tegeera ekigendererwa ekituufu ekyandibadde emabega w'ababiri okuzisinkana, nga kwandibadde kwagala kwa mazima. Eyo ye nnamuziga kwe mugenda okwetooleza amaka gammwe okumala ekiseera ekiwanvu, era kwe mugenda okusinziira okugakuuma nga manywevu emirembe gyonna. Mukama abawe omukisa.